Dokita, tukomye nga umaze emyaka 9 Saudi. Naam. Ng'osomeddeyo bachelors n'okolerayo ne masters. Naam. Wali omejalinze mu kyoba kusoma kwali open? Tekuyinza kubeera open. Kusoma kwange okwo amejalinga mu lulimi Luwarabu. Olulimi Luwarabu. Ate bw'ogenda mu lulimi Luwarabu namwe mwennyini tugenda tweteekululamu. Tulinamu rhetoric. Simanyi bwe muyinza kukiyita. Ekyo kyo kye nakugukamu. Mu Luwarabu bakiyita balaaga. Rhetoric yayinza okubeera ki? Literature? It is part of it. Yes. Literature is part. Kwegamba rhetoric agiramu nakani yonna ayingirayo. Katolika kensa mu lulimi Oluwarabu. Lulimi Oluwarabu. Pozi awo matandikirira ddala nti bwe tuba tugenda nga bwe ngambye nti tutandise tugenze mu Buwarabu. Abantu abawerako. Ennyonyi eri gye nakugambye jeti gy'otayinza kuba nti okyagijjukira. Naye nga nze nzijjukira. 10 1976 tulinnya tugenda. Awo we tutandikira okulabamu okusoomoozebwamu nga bano bampeereza mu nnyonyi ayinza okujja n'akubuuza nti nkuweerezeeyo oyagalayo kaki mu Luzungu. Kati bannaffe bali abaali bakola ki? Baabiddukamu. Abamu be twali nabo essaawa eyo nga atunula butunuzi ng'alindayo mulala anaamukola ki? Anaamuvuunulira kyayagala. Kati awo we tutandikira okubeera nti okusoomoozebwa kukola ki? Kutandika. Kati bwe netugenda yonna gye twagenda ng'era sitiiru byebimu. Oli akubuuza kati kutuusa ne twatuuka ate mu Bawarabu Ejjidda. Kati awo Ejjidda nga bwe boogera wadde nabo nga baali boogera olulimi ate lwe boogera nga si lwe Luwarabu lwe tubadde tusoma mu bibiina. Waliwo enjawulo. Naye kati at least ng'opiikingayo era ng'osobola okucommunicatinga nabo. Mpozi nakano kankayiseewo. Batera nnyo tugamba ti Uganda mu biseera ebya independence yali ku level y'emu n'ensi eziwererako ddala. Batera kuba ku kifaananyi ku ky'e Malaysia. Nayo nagendayo nnyinza okwogerayoko naye kati kangira ndeseeyo. Naye mu 72 76 tutuuka mu Jidda. Ng'ekibuga Jidda kye tubadde tuwulira si kyekyo kye tulabako. Era nga buli omu twatukanga nti ono ye Jidda ng'omutindo guli wansi ddala. Ng'olabira ddala nga nti si ye Jidda gwe mbadde nkola ki? Gwe mbadde mpulira. Ng'alinga Kampala w'ennaku zino? Yes. Ate Kampala w'ennaku zino ayinza okuba ng'asingako. Ku Jidda w'ebiseera ebiseera ebyo. Kuba tulina ka restaurant ke twayingiramu tugenze kulya. Allahu Akbar. Ng'ekikwaniriza wali nswera nga mpitirivu. So nga ate ewaffe tekikola ki? Tekyaliyo era nga tuyinza kukisangayo. Kati bw'ate bw'otunula kati ku Jidda w'ennaku zino ne Kampala w'ennaku zino genda okulabira ddala nga waliwo enjawulo y'amaanyi. Bali baddidde ebyobugagga bwabwe babitadde mu kuzimba ki? Eggwanga.
era buli kibuga kyotunulamu bwoti olaba ddala nga kyekyo. Naye wano okujjako Kampala naye bwe bagamba ku cities zino endala zonna kati ze bagenze bazzaako okujjako nti zirina erinnya city, naye obwa city bwazo oyinza obukola ki okubunoonya ne bukubula. Kwegamba awo mu nkozesa ngambe ey'ensimbi kugasa amawanga gaffe bali ate bazze ne bakola ki ne batuyitako be twali nabo ku level y'emu. Kuba bagamba nti Malaysia yali kuki twali ku level y'emu ku 1962 nga nabo bakyakozesa bulatrini kumpi nga buli woolaga we buliyo. Olwaleero bw'ogendayo weewuunya n'okwewuunya. Nze omulundi gwe nasookera ddala okugendayo e Malaysia okuva ku terminal emu okugenda ku terminal endala eno international ennyonyi wezigwa ate olina okulinnya eyawa ey'omunda terminal ezebbiri okutuukayo baateekawo ka train kekakutwala okutuukayo amangu. Naye wano ewaffe airport enkadde ne airport empya oyinza okubuuza enjawulo eriwo nga togikola ki nga togiraba. Katusabe nti kano ketugendamu kebagamba nti bajja kuzimba ebisaawe wano nawali ndowooza kekanaatuyambamu okusitula ku mutindo. Kati olwoso bw'otuukayo ng'otandise okusoma olulimi biki bye wayiga ne weewuunya ng'eno oba oliawo tubadde tubita kutabulala tubitegeera bulala naye ng'erimbu tufuna lukiri bulala? Bingi era biwerako, naye kati essaawa eno okuddamu n'obigira naye ntera nnyo kinyumiza abayizi bange bensomesa. Nva wano twagenda okutuuka twatuuka olunaku lwe bamaliriza ebibuuzo byewandigambye nti ebya semester esooka by that time yali ttaamu esooka twasomanga ettaamu zaabanga 2. Kati mu ttaamu ezebbiri tutuuka bamaliriza olunaku lwe tutuukirako lwe bamaliriza pepa esembayo mu ttaamu eyo. Tugenda mu ttaamu ey'okubiri nga nti mwe musome mugende mu maaso tujja babuuza ebibuuzo byammwe eki nga muli mu ttaamu eyaki ey'okubiri. Gamba kale netutandika netukola ki netusoma. Akaseera katuuka twali mu ngeri ya hadisi. Hadisi lyessomo erikwatagana naki n'ebyomubaka waffe sallallahu alaihi wasallama byakola ki byatusomesa ni byonna. Kugamba tukola exam. Kati exam eyo abamanyi Oluwarabu banaaba balabye ku nankani eno omusomesa ebimu ku bye yatubuuza yatugamba nti nnyonnyola amakulu g'ebigambo bino. Ekyasookera ddala kyali nti qaala ne wano tuwulira qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Naye mu Luwarabu oli yagamba kyoba onnyonnyola okiwa amakulu mu Luwarabu. Akabuuzo ako katusanyusa naye ng'abasinga ate abungi tetwakaddamu bulungi kugamba kigambo nti yagamba okijunula otya. Kati bwe bakikugamba mu Luganda yagamba oyinza okwesanga ng'olemererwa nawali bwe gwali. Kyekimu ku bintu byenzijukira ennyo nga naakatuuka. Kati ate bwe tuba nga tugenda mu maaso
definitely twesanga abamu ng'emisomo gye tubadde tusoma eno ate n'eri egisomesebwa nga levo za njawulo ng'era ebimu tetubikwata bulungi. Waliwo essomo erya nahawu. Nahawu is grammar, Arabic grammar. Ng'okumutegeera obulungi lwali lutalo ku basinga obungi mufe. Naye ate abamu ne bajja nga bo ate libanguyira nnyo. Naye nze nange nali omu mu bantu abaasanga obuzibu mweri essomo erya nahawu. Naye ate mu kusanga obuzibu obwo ate ne ndyagalirayo erinnyumira. Kati era ebimu ku byansikiriza ebiŋŋamba nti nyina kukola ki, nyina kuspecializinga mu Luwarabu. Era kati byebimu byensomesa. Kati neweebuuza nti lwaki byali bikaluba ate kati nga byangu nnyo. Naye kyangu nnyo okutegeera kubanga level yali yeeyo. Dokita, Oluwarabu n'eddiini byanjawulo? Byanjawulo nnyo. Byanjawulo nnyo. Naye nga Oluwarabu lukuyamba okutegeera eddiini. Era atamanyi Luwarabu tayinza kunnyonnyola bigambo bya ddiini bulungi. Ate owaffe tugamba nti neeno ng'osomye n'omalako ne yunivasite era sitiiru bw'oba nga totegedde bulungi Luwarabu n'obwamufuti bwa wano buyinza okukulema. Tosobola bitaputa bulungi. Ebimu jja ng'obyogera. Era y'ensonga lwaki abavubuka ba wano tubalabanga buli omu ajja n'akola ki, bapapira kino bakyogereko bwe bati n'ayagala aveeyo akole ki, akyogereko, naye nga tasobola kubeera ng'abinnyonnyola mu butuufu bwabyo. Era bwe buzibu obuli wano nti abatannaba kutegeera bulungi lulimi ate bwe baba nga be bannyonnyola nga ate baagala bamatize bano abalala, ogenda okwesanga nga bikalubiridde ddala. Era nga ending up nga muli mu confusion. Tugamba nti olina okusoma Oluwarabu olutegeere to a certain level, olyoka osobola okunnyonnyola tafsiri, olyoka osobola okunnyonnyola Qur'an, olyoka osobole okubeera nti osobola okukola fatwa wano na wali. Naye bw'obanga olulimi tolutegedde bulungi, mpozi ku ekyo kanyumyeyo kano. Nga tumaze okudda wano, tuli wano Embaale. Embaale nzijawo 1988. Dokita, lwaki tetusooka? Sookolekeke kano njagala kukakujjirayo bugizi. Kakwataganako awo naye kajagira nankano. 1988 tujja wano. Naye around 1989 waliwo abavubuka abajja ne basoma ebitabo. Nga bajja okusomawo? Eyo abavubuka be mbadde njogerako, ab'Oluwarabu abataalukala ki, abataalwekakasa bulungi. Kati wetugira twenda okuwulira kigambo itikaafu, wali okiwuliddeko. Ekigambo itikaafu ng'abantu batandise okutankana. Actually ne batuuka n'okukubagana emiggo nga bagoba bannaabwe mu mizikiti. Tumwana tebakolera wawo itikaafu. Itikaafu bagikolera Makka, bagikolera Madiina, awo okusatu Baitul Maqdis. Olwaki? Waliwo hadiisi ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam egaa nti la itikaafa illa fil masajidi thalath. Itikaafu tekolebwa okuggyako mu mizikiti emeka? Esatu. Egyo gye njogeddeko. Kati ge masala ge baali baleese wano. Tukuŋŋaana wano, twali abantu abamu abakola ki, abali concerned. Naye masala lwaki gagenda bwe gatyo biki? Ab'e Kampala bajja wano batumatize nti itikaafu tekola ki,
tekolebwa wano. Ffe tugamba nti itikaafu ekolebwa wano. Ne tutuula ne twadisikasinga kumalira ddala essaawa eziwerako. Sijja kwogera be twali nabo. Twadisikasingira ddala essaawa ezikola ki? Eziwerako. Twatandika luvannyuma lwa Zuhur. Ne tutuusa ku Isha, oluvannyuma lwa Isha. Ssaawa nga 4 ez'ekiro. Nga twavaawo nga tulemeddwa n'okukola ki? Okukkaanya. Naye nga kiki ekitutawaanya? Lulimi kutegeera hadiisi eri ng'otaddemu entegeera yaalwo ey'olulimi entuufu. Kyekugambye wali nti olulimi luno luyamba nnyo okukola ki? Okutegeera ebikwatagana n'eddiini yaffe. Era okuvaawo nga tetwawukanye, manya nga twawukanye, era kyava mu kubeera nti levo zaffe zaali zaawukana mu kutegeera ki? Olulimi olwo. Ekikaafu kwe kubeera nti no onuyirira akaba oba omalirira okubeera nti ogenda kubeera kaseera bwe kati mu muzikiti okumalirira okubeera nti ospendinga oba omala akaseera koba weewadde mu muzikiti. Kitegeeza ki? Nti nsazeewo nti kano akaseera ngenda kabeera mu muzikiti nkikola ku lwani? Ku lwa Allah. So nga bambagamba wano tokikola? Wano tokikolerawo. Kikolebwawa? Kati nga bano bagamba nti genda osale bw'omala tambula genda. Olumala okusala ng'okola ki? Ng'ofuluma. Ebyokuddawo nti lunaku lulamba ngenda kulumala mu muzikiti ofunemu n'empeera nga kyo tebakikkiririzaamu ddala. Era baatuuka n'okukuba abantu ne babakuba kibooko zennyini okubagoba mu mizikiti egimu. Ffe ne tubagamba nti abaye kyemukola si kiki? Si kituufu. Kati awo ke twatuula awo naye era twayawukana. Naye ng'entegeera entuufu ya hadiisi kwegamba ogitegeera omaze kukakasa nti wamma olulimi luno Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yali ayogereramu lutegeeza kino. Era twavaamu naye alhamdulillah bigenze bikkakkana abantu okubeera nga bakola ki. Era baagoba abantu bana ab'emigugu abasiba emigugu ne bava mu muzikiti ne badda mu muzikiti ne bava mu muzikiti baabagoba mu mizikiti egimu. Era n'okutuusa olwaleero balina gye batabakkiriza kubeera nga bakola ki? Bayingirayo. Lwakigambo ekyo lwa kubeera nti etikaafu tebakitegedde kiki kyekitegeeza. N'olwekyo okutegeera olulimi kikulu nnyo era kikuyamba okutegeera eddiini yo. Nja kudda ensonga y'okubeera nti kati mu abaasoma n'omusomesa era abataputa ebintu kati mu ngeri gye babitaputamu bayizi bamu. Bw'ova okusomesa wuli okomawo nga eddala lyoliko lya masters oddawa? Olwafubutuka e Saudi ndowooza ne bwe nali sinaba kuvaayo buli lwe najjangako eno mu luwummula ng'omulimu gwange gwe mpulira omukulu ennyo gwe njagala gwa busomesa era nga ŋŋenda n'enkola ki? N'ensomesa ku biraali olwo biraali nga bwe nagambye luli twalina duwatira olama nga tuli bwayise kati bwevaayo edda ku binyira ne bagiwa erinnya eryaki? Erya Biraali Islamic Institute nebeeraawo ku binyira. Kati awo bwe nakomangawo nga nkubawo ekyeyo nnaku zino nga bwe mwogera nga nzija n'enkola ki? N'ensomesaawo n'enzirayo. Era bwe namaliriza emisomo gyange wennyini awo we nakola ki? We nadda nentandikira awo okubeera omusomesa. Kabanga kaali katono nnyo obusomesa ne mbuvaamu ne nfuuka omu kubaddukanya. Actually ne bannonda okubeera principal owa Biraali
era nembukola okutuusa lwe navaayo nga nzija wano. Bamalayo bbanga ki? Okuba Nga principal wa Bilal wamala bbanga ki? Tebbanga teryali ddene. Nkomawo namaliriza okusoma kwange. I think nakomawo wano June 1985. Nentandika okukola ki? Okusomesa. 86. Allahu Akbar. 86. Abaana ba Bilal ne bakola strike eyali ey'amaanyi ddala. Era waabulako katono nnyo okubeera nti obulamu bw'abantu bugenderamu. Kiki ekyabatanula? Ekyabatanula yali mmere. Kati ne balyoka bongerezaako ebiki ebirala byonna. Ninga nakanye yasingira ddala ennyo kebagamba kano nti kekakola ki? Akaviirako embeera yonna. Yali mmere. Tono mbi. Abaana kwegamba bwe wabaawo nga waliwo ekintu kye baagala okuyisaawo babituuma byonna bye bakola ki? Baagala. Ne bawoza tetukyalya mu biseera bituufu ate ne bwe batuwa emmere bateyidde emmere kino nakiri. Ne bakola strike. Yali mbi nnyo. Baatuuka okwokeramu ebintu by'abasomesa abamu abaali basula mu ssomero omwo. Omusomesa n'avaamu nga talina kantu konna kajeemu mu nnyumba ye yonna. Ebyo baabikola ku basomesa. Sijja kwogera mannya gaabwe wano. Naye nnyinza okuga nti eyali principal by that time gwe baasinga okukosa. Oyo ne bwe mwogera tekirina kabi. Yali muganda wange Seeka Muhammadi Kalanzi. Mungu ennaku zino mulwadde nsaba Allah amuwonye. Ye yaliwo ye gwe baasinga okukola ki? Okukosa ennyo. Naye nga strike kati bwe tuba nze nveeka ngenda ku ssomero ngenda okusanga tusanga abayizi bonna baatabuse dda. Kati bwe tubasanga mu kkubo wano be twasanga yali nze ne muzeeyi Mivule Seeka wa Mivule ono gwe tukola naye wano, taata we wali ne Haji omulala. Tubasanga bwe tuti tubasanga bakutte petroli babagula petroli. Tubabuuza bane petroli eno mumutwala wa? Batugamba nti atutwala kuteeka mu mmotoka. Naye ffe nga tumaze okumanya muli tibamutwala kwokya ki? Bizimbe. Ne tubagamba bane mukendeeza obusungu, tewali nsonga lwaki mutuuka ku ekyo. Era alhamdulillah ne batuwuliriza. Kati awo ne tugenda ne tudda mu peace talks. Nze awo jukira 85 we nakola ki? We nakomerawo ntandika okusomesa. Kati 86 ne tubeerawo mu peace talks. Bayizi basomesa kino nakiri poliisi eyingiddewo ani ffenna essomero abaana baali kuba enkuba ekyakola ki? Etaali nnungi. Kati bwe tuyingiramu biki tutuula mu peace talks, board of governors ezze ani ffenna awamu ending up abagamba nti kabali gwe oba okola ki?
gw'oba okulira essomero essaawa eno okutuusa ebintu nga bimaze okukola ki okutereera kubanga abayizi bakwagala ate tukulabanga ojja kukola ki ojja kusobola bagamba naye nze naakajja wano abantu ababaddewo weebali lwaki tetulonda nanga nti abakadde ate abayizi babalinako ebintu ebirala gw'omupya gw'oyinza okukola ki okusingako okusobola okukola ki okukakkanya embeera era bwe kyali ne bampa obukulu ne mbubeerako kutuusa 1988 nga ntuusizza okuvaayo okujja nti nzija wano kusomesa. Nze nyinza okugamba nti oba oli awo lwaki abayizi baali bakwagala olina engeri gye wajja ng'okwatamu ensonga oba oli awo n'okubasomesa eyali ey'enjawulo era nga nyinza ogyesigamya ku giwasomera okutuuka omusomesa. Biki bye wakoppayo bye wajja n'otandika okuapply? Anti kati abayizi bayinza okuba nti nno bo baali babiraba naye obukosi nga bwe nkugambye wali emabega kujja n'obeera nti ekintu ky'okola okyagala kyekisookera ddala. Ekyokubiri nga nebyokola obikola ki obitegeera. Awo abantu bwe batuukira bagamba nti kino ogundi kino yajja kisobola kino yajja kisobola. Nsuubira nti yennankani ezo bbiri ze nali nnina okwawukanako oba ku bantu abamu mbaamu ayinza okubeera nti ali mu busomesa abeeramu lwa musaala, ali mu busawo lwakubeera nti ayagalayo kukola kino na kiri. Naye nze nga omuntu obusomesa bwo nali mbwagala era nga mpulira nti gwe mulimo gwenkola ki gwensingira ddala okubeera nti gwe neekakasa kinsobola okugukola obulungi. Kati bwe tutuula tumaze tutandika awo okutereera, no before that kiri kye nagambye nti twasanga challenges ezimu mu kubanga tugenda ebweru. Definitely waliwo abagenda e Libya, waliwo abagenda e Misiri, waliwo abagenda e Saudi, waliwo abalala bagenda Iraq n'awalala yonna. By that time kuba yo Dubai yali tannabakola ki kubeerawo Emirates nga tewaliwo amumanyi. Naye ebyo ebifo byenkumenyedde byebyo abayizi abaavanga awo bye baakolanga ki gye baagendanga. Kati bwe tukumala okutandika okukomawo ngamba nti naye n'ensomesa eno eneegenda etya mu maaso ng'ekyali era eri awo bwekyo kya kweyagalira onaasome bino onaatabisoma ne tugamba nti oba abansooka okukomawo awo we baatandikira nga tukyuse ku kintu kino. Naye ng'ate mwana wattu nyinza okuzaayo waliwo abantu abamu abaleeta enkyukakyuka ndowooza mu birowoozo by'abantu. Simanyi oba Seeka Umaru Juma Nsereko wali omuwuliddeko. Juma Nsereko yavuunula Qur'an ey'Oluganda n'ebitabo ebirala bingi nnyo byagenza vuunula era yasomesaako wano n'avaawo n'alyoka akola ki agenda ku mirimu gye okwekolera egigye ku bubwe. Naye ku gimu egyo egigye gy'akola kwe kubeera nti avuunudde ebitabo by'eddiini bingi nnyo n'abizza mu Luganda mwe muli ne Qur'an. Seeka Umaru Juma oyo yava ku Biraali yagenda Libya gye yasomera. Kati bw'akomawo ng'atandise n'okusomesa ku Biraali atandika okulaba nti ndowooza wano nali nsobola okukola ki okweyongerako okusoma mu nsoma eno sayidi endala. Yamalanga okusomesa n'ateekamu empale ennyimpi
empale nyimpi. Imagine omusomesa asomesa abayizi kaya ate najja n'ateekamu empale y'ennyimpi kubanga nga yeri ye uniform y'essomero Kampala High we yasomera nga tebakkirizaayo mpale empanvu olina kwambala mpale ennyimpi. Kati Ssekawuma Lujjuma akomawo asomesa wali olumala okusomesa ng'ateekamu empale y'ennyimpi ng'agenda ng'asoma muki Kampala High era n'asomera ddala paka senior 6 ate kugenda mu university ate kugamba byonna ng'abikolera ddala bulungi. Abantu ne bagamba abayi wali kiyinza okuba nti ddala kikola ki kisoboka. Si ekyo kyokka kati abaana abajjanga ng'abamu basoma ne bagamba nti ffe tujja kusoma bino byombi. Ngenda okulaba nga bagenda ne beeyunga ne ku Makerere. By that time yali Makerere yokka. Bagenda e Makerere ne basoma ne bamalako bulungi ng'ate kagamba basinga oba bavuganya bulungi nnyo ne bannaabwe. Kugamba nti waliwo ekintu ndowooza kitukotoggera. Tuteekwa okubeera nga tukola ki? Tukyusaamukko mu nsomesa y'abaana bano. Mu 8 right? 81 awo. Oyoma Lujjuma Nsereko, Haji Ali, yarabbi erinnya eddala lyagala kunzirukako. Waliwo ne Ali Kulumba yaliwo mu kiseera ekyo. Seka Abdulahi Kinobe, Seka Kalanzi Muhammadi n'abalala. Ne bagamba bannaye okusobola okuzaamu amasomero gaffe amaanyi okubanga ebintu bino babikola bulungi tukole ki? Okutandika n'omwaka bwe guti buli mwana yenna gwe tukkiriza okubeera nti ajja asome wano ku Biraali ateekwa okubeera nga asomye ebintu 2 era abimazeeko. Akoze P7 eyaki ey'Oluwarabu n'akola ne P7 eyaki eya Saidi ey'Oluzo. Olutalo lwali awo. Olutalo lwali awo mu bazadde ne mu bayizi. Abayizi nga balaba kibanyigiriza okusoma emirundi emeka 2. Naye abazadde bajjanga era nnyina benzijukira obulungi ennyo nga nange mmaze okukomawo. Omwana owange nayita ku masomero ameka agasomesa Oluzungu namuleeta wano. N'olwekyo saagala kudda kutugamba nti ate ayina kukola ki? Kusoma byombi. Birinzi byanjagala bigye. Jjukira akantu kali ke nagambye mu ntandikwa. Abaana abangendanga mu masomero ne bakola ki? Ne bakyuka. Abatakyuse ng'embeera zikyukira ddala. Amannya gaakyukiranga awo. Musa n'afuuka Moses. Abdulkadir oba Abdallah n'afuuka Abe. Medi and so on. Kati ako kaali kakyalimu mu bazadde. Era nga gali amasomero tebagaagalira ddala. N'ebisomesebwayo nga tebibakwatako. Naye kati kukibayingizaamu lwali lutalo lw'amaanyi. Naye kirungi abaali babikwata by that time Ali Kulumbya alhamdulillah mujjukidde yali DOS ku Biraali. Kati bonna ne basalawo kimu kitwagala ki mwana ali bw'ati. Kati ngenda nange okujja nningira mu Biraali ng'olutalo lukyaliwo.
niye ffenna ne tussa ekintu kimu netugamba nti yenna ayagala okusomera mu biraali oteeka okubeera ng'osomye ebintu bimeka bibiri. Abazadde ne bakigaana era abangi kubo si ku bazadde bokka wabula ne kubamu ku basomesa bannaffe nabo nga tebakiraba era balabanga okutulugunya abaana era by that time Bugembe Islamic Institute yali tennaba ku embracinga nkola eyo nayo tebiteekawo era abaana nga bangi bava eri bemukaluubiriza oteekwa kusoma byombi nga basala busazi ne bagenda e Bugembe kuba amasomero gaali abiri Biraali ne Bugembe nga basala busazi ne bajja e Bugembe niye Biraali ffenna nange bwe natuukawo netugamba nti abagenda bagende niffe twagala mwana nga asomye ebintu bimeka bibiri era kunywera kwaffe kwayamba nnyo amasomero okubeera nti gakola ki gajja mu mbeera eyo. Olwaleero mubasoma nja kuwayo ebifaananyi ku bantu b'omanyi mubasomera mu mbeera eyo gye basangawo ng'etandise okukola ki okutereera. Dr. Hassan Kiyingi y'omukubo, Seka Abbas Sebunya y'omukubo, Dr. Abdul Hafiz Walusimbi y'omukuki kwabo abagenzi abajja nga basanga bagira ki enkola eyo emaze etandika okunywera. Kati bano Hassan Kiyingi abo bo batandikirwako baali eri mu bantu abatandikirwako naye nabo ne babikola ki ne babyagala era olaba wa gye bakola ki gye bali ne gye batuuse lwansonga nti waaliwo okunywera abazadde nga tebakyagala n'abaana nga tebakyagala naye nga n'essomero lirina kunywera. Ate mwana wattu abaana nga nabatono nnyo ddala bali mu 100 bali tebawera 400 kati ng'okunywera kitegeeza nti abamu ku bali abatabyagala bagenda kukuyitako bagende ate mu ssomero eddala ng'olina kugamba nti kale abagenda bagende nemunywererawo era awo entandikwa weebeera. Therefore okusomera okubeera nti sayidi bbiri zitereera wamu awo 1980 and above bebakola ki. Waliwo abazadde abaali bajjukidde ne bagamba nti webali baweerera ddala naye nga mu bantu era abamu abanyweza nakani eyo mpozi Imam Kasozi naye tuyinza mumulekayo. Imam Kasozi, Dr. Sengendo by that time ku Biraali n'abalala. Dr. Sengendo yali ku Biraali yasomesayoko wali mukama we ze twagenda okukwatagana ne Dr. Sengendo nga ye ate akomyewo mu Amerika. Bwe yakomawo mu Amerika ali Makerere ate bwe Makerere n'ajja wano n'afuuka mukama wange naye nga bw'ova ku Biraali ayo etandika 88. Yes 88 naye gw'omwaka gwagiramu gwe nagiramu wano ze natandika mu ebiseera twatusomera mu ttaamu natandika mu ttaamu yakubiri esooka yatandika mu February natandika mu ttaamu eyokubiri yatandikanga mu September. Wali oze kusomesa ani akuwa ddiiri ddiiri eyokujja ku ayo it's a long story naye bantu basatu be balina yenda basatu bokka si basatu yinza okugamba nti bantu nga 6 be bakola ekintu ekyo. Tiimu yasituka wano e Mbale negenda e Kampala
ng'egenze kunoonya basomesa oba kankikutandikire bwenti mu 1988 bwe batandika faculty ya Islamic Studies and Arabic Language etandika n'omuntu ogwo omu Dr. Badiruddin Sajjabbi ng'amusaasira nga ye musomesa asomesa everything ate nga ye ddiini waki wa faculty embeera nebeera nga ki ate nga ndoza abayizi baali bangi ati jukira baali 8 faculty zaali 2 education ne Islamic Studies ajaba ze zatandika faculties eri baadi meetingayo 8 neno ne baadi meetingayo 8 naye ng'ekyo kyonna 8 kiteekwa okusoma emisomo egy'enjawulo nga Dr. Badiruddin yabirimu omuntu ki omu bw'ati kati embeera ng'emuyinzeeko basala amagezi kugenda kunoonya baani abasobola okubeera nga bakola ki bajja basomese bayambe ku Dr. Omar Nsereko gwe nkugambyeko ng'amaze okujja ye yatusookako yatandikirawo Omar Nsereko ng'azze waali kati ne bafuuka babiri waayitawo akaseera katono nnyo Sheikh Shabani Ramadan Mubaji the mufti now naye najja newabeerawo n'omusomesa omulala bamuyita Sheikh Abdul Wahab Ishaq naye neyeeyongerako nebabeera abo kati Omar Nsereko ye nga ate asomesa luddawa mu education zi papers ezisomebwa mu education nga ye zaasomesa therefore wano ne basigala Dr. Badiruddin Sajjabbi ne Abdul Wahab ne Sheikh Shaban nga be baliwo era nga obuzibu bwebuli Sheikh Abdul Wahab yali tayogera kigambo kya Luwarabu na kimu manyi kya Luzungu na kimu Muwarabu. Sheikh Badiruddin Sajjabbi yali Muwarabu awedde emirimu wadde nga yali alina nakani ya Kyafirika naye nga Muwarabu naye ate nga be balina okukola ki okusomesa bampaata abo Professor Mpaata basomera Dr. Jamilu Serwanga n'abalala bwe bajjirawo mu kukola ki mu kusoma Halima Dr. Halima n'abalala bonna nga basoma Luwarabu omusomesa abasomesa nga ye bamulaba muddugavu naye nga Muwarabu buli kintu kyonna kyalina okubannyonnyola kyonna kibannyonnyola mu Luwarabu ebigambo ne bibeera bizibu nnyo kati abasatu abasituka wano yali Professor Twaha Jagenda yali vice rector by then ne wabeerawo Dr. Ahmad Nsereko sorry Dr. Ahmad Sengendo nga ye university secretary kiraba ne Dr. Badiruddin Sajjabbi basatu ne beesitula Sajjabbi ng'amanyi abantu abayinza okumuyambako ne bajja ne batutuukirira era meeting yaffe yatuula mu ministry Abubakari Kakembo by that time yali permanent secretary oba yali sijukira kifo gyena yali ministry education ne Haji Ismail Dungu yoyo ngamu wabya education era ebbanga lyonna n'okutuusa kati byalimu ne
Haji Muhammad Mayanja yaliko president wa Jema. Aha. Kati abo Kibirige Mayanja yennankani yali group eyo ne batuyita ne batubuulira twali abantu basatu be balondayo asobola okujja okusomesa wano bwe banaaba bakkiriza. Nze Kabali jukira nti by that time ndi principal wa ssomero. Owokubiri yali muganda wange Dr. Osman Haruna Alonga yafa biseera ebyo Mungu amusaasire. Ne Sheikh Abdul Kinobe twali basatu. Buli omu of course ng'alina field ye gye bamugamba nti yeeno. Bajja ne boogera naffe bulungi nnyo. Biki batubuulira mujje mutuyambe mukole bwe muti biki. I think bajja mu it was around June. May, June. Ne batubuulira biki. Ati okay. Katuddeyo twerowoze. Tuti awo kwe kuva okujja kwange wano. Era twajja nani ne Osman Haruna Alonga. Ngolfe tusazeewo akatugende tusomeseeko Embale. Era wano tutandikawo nga ba part time lecturers. Ngokyali principal. Nga kyali eri. Nga tuyinza kumala gagamba nti otadde buti. Era namala akabanga nga nkyali part time lecturer. Nga nveeri nenzija nensomesa nenzirayo nenzija nensomesa nenzirayo. I think until 1990. 88 nga gwako ngamba sijja kusobola kubeera part time katugende nenvaayo nenzira wano nenfuuka full time. Ekibuuzo kyange awo kibadde kijja kyekikugamba ekikuwaliriza ogamba nti ba principal kambuleke nenfuuke full time. Okusinziira ku by'abantu byebayogera naffe eno by that time teriyo basomesa ate university etandise tegenda kuddirira nti katugirindirizeeko be balonzeeyo abasobola okusomesa be baffe. Olina okusalawo oga nti either nsigale wano oba ngende eri. Kyanyanguyira mangu nnyo ogamba nti wano waliwo bangi nnyo abasobola okukola ki okusigalawo era abasobola okuddukanyawo era by that time nga abaagalawo nabo bwe bali bangi nga nti eno kino kisoboka okuddukanyizibwa naye eri obwetaavu bw'amaanyi nnyo kwe kusalawo ne ngamba nti let me go to IUIU. Alhamdulillah, and from that time until today I've not regretted being in IUIU. Kuita doctor. Yes sir. Simanyo nasanga bakuita doctor. Simanyo babantu kwetumiikiriza badala mutufu ayongerako ebitabo. Because wali twakomye ku masters. Twakomye ku masters. Allahu akbar. Masters eyo bwe mala okubeera nti neeyunze wano tusomesa by the way from that time bwe natuuka wano Dr. Badruddin n'alaba nga afunye relief y'amaanyi abantu abasatu nze Omar Juma Nsereko ne Osman Haruna Alonga. Era bwe twatuuka n'atugabanyaamu emirimu naga nti nze ngenda kusigala ku bwa ddiini naye wadeni bwange mulina okunnyambako gwe ojja kugenda ng'okole representing mu meetings eza executive board ani ebyo biki boogerayo Luzungu n'alonda anaamukiikirirangayo n'agenda n'atuli nze bwe yageranga nti gwe
ojja kutulinkinganga ne ofiisi ya academic registrar. Era bwe natuuka wano ne tukolagana bulungi nnyo ne academic registrar yaliwo by that time, oba omumanyi. Kati go baba otulugunya banno mu bubbinkano naawe tujja kuteerawa. Now naye nga registry yasookawo wano yali Abdul Khaliq Serwali. Yes. Yali musajja mu Pakistan. Serwali. Yes. Ye yali wonga academic registry yasookawo wano. Kati netutandika okukolagana naye. Era nebaza nnyo Allah. Nenfuna obukugu obw'enjawulo. Oli yali very strict and particular mu bintu bingi nnyo. Kino tukikola bwe kiti, kino kikola bwe kiti, kino kikola bwe kiti, kino kikola bwe kiti. Mujjukirako nga by that time stencils manyi stencils nja koze muli mulembe gwa computer. Sabafu we twasomera ne we twatandikira wano nga ebintu babikuba ku typewriter. Nakanyeye yagendanga mujinga gye musobola okukola ki okulolingamu mujjemu copies ze mwagala ye stencil. Kutwa okwawandi kati nga mumala okukuba ebigezo bulungi n'amatira ale nga babikubira mu ofiisi ye n'amatira ati bikoze ki biwedde ne mu handing over nga pepa egenda okukolebwa ku lunaku agirolinga ku ssaawa 12 ez'okumakya. Awo ye yamalanga kwetegeka n'ategeka nti kino nakino bagenda okukola nti ye ssaawa 12 ez'okumakya wabirolingira ne babipakira ne bigenda mu bibiina balyoka bakola ebibuuzo. Era by that time tewaaliwo nakani nti ate omuyizi yafunye ku nakani bweti ne bweti nga tekisoboka, kubanga n'omusomesa bwe waseetinganga ebibuuzo n'obiwaayo eri nga ate kwegamba kubanga yemanyiddwa nakani ya university oseetinga copies 2 n'oziwaayo kati tomanyi egenda kukolebwa naawe kenyini ng'ogimanyawa ng'efulumi. That is how strict he was. Netukola naye kumala ekabanga era kutuusa lwe yafa. Kati awo nga wazzeewo n'abalala biki byonna. Alhamdulillah ndowooza kyekimu ku bimu byenyinza okuga nti kyekyavaako nange okubeera nga bannondako okubeera ki academic registrar. Eyo tubadde tetunnatuukayo naye nga yennaakani eyo bwetyo. Kati bwe tutuuka wano 1994 ngenda okulaba nga neetaagako okwongerako ku bitabo byange. Okwongerako ebitabo kujja kutya batandise okusomesaawo postgraduate diploma in education. Faculty of education yakola ki yatandikirawo. Abaasooka okufulumamu afuluma 1991. 1991 yoba Dr. Mpaata. 92 yali ki ba Dr. Jamiru kuba bali ku nankani yakubiri. Naye bonna begatta mu graduation yasookera ddala ne babeera nga bagraduating amalongo era n'okutuusa olwaleero bw'oba basinkanye bonna bagamba nti oli bwaga nti ndi
pioneer mpata takkiriza nti Dr. Jamilu naye yali pioneer lwaki lwakubanga bonna bagraduatingira kumu mulundi gumu naye mu 1994 awo nga batandise okusomesa postgraduate diploma in education ngenda okulaba nga nayo njeetaaga era nendigistaringa okugisoma nengisoma bulungi alhamdulillah nayo neggwa 93-94 eyo kwe kwali okwongerako okwange okukolaki okusooka mu bimu ku byansika wali emabega walimu nga namaze okulaba nti kyanseezi zange bwe nsigala ku biraali okweyongerayo kwange mu kusoma ziri minimal nti naye mu university ziba za waggulu era bwe nayifuna eyo ga nti kusoma nensoma by that time tetusasula ssente kwali kusomera bwerere nga bakuwayo ne kabuumu nga buli muyizi yenna asomera bwerere buli muyizi yenna ng'asomera bwerere lwaki abantu tebaggwayo nebajja ne basomera ng'ogenda mu bwe mutuuka okugenda nti mugenda mu school practice ne babawa ssente ezokugenda mu school practice n'ebirala kwegamba nankani zaaliwo ezaali ez'enjawulo alhamdulillah netukola ki byonna byonna ebyo era nange nali omu mu babenefitinga enzaaki category etusoma etumaliriza alhamdulillah yali entandikwa kati bwemala okufuna PGDE 2000 okulaba na chances z'okugenda okusoma PhD nazo weeziri 12 era ne tubeeramu n'okukola ki n'okukwatagana n'abantu ab'enjawulo scholarships zitandise okubeerawo and so on. Mu 2000 nange we nafunira chance egenda ebweru okusoma PhD ngenda 2001 naye nagenda Malaysia kwolwo mu institute emanyikiddwa obulungi International Islamic Thought. International Islamic Thought gye twasomera ng'eri wansi wa International Islamic University of Malaysia. Eri kati nga institute erina semi-independence we twasomerayo. Era bwe twali tuvaayo ndowooza neefunafunamu ebizibu yakaddamu mu bantu abagenda okusookera ddala okufunayo that chance mu bannayuganda waliwo Dr. Adam Musa akomawo kati mangu ddala yamaliriza y'omu mu bagenzi eyo oluvannyuma bwe tutyo bwe twakola ki olwamejalinga muki bwe ntuuka eri mbagamba nti njagala kumejalinga mu lulimi Luwarabu ne baŋŋamba nti wano olulimi Oluwarabu lukuyamba buyambi kusoma ku birala byonna naye tulina departments ng'emukuzo yali Islamic civilization. Islamic civilization. Naam. Era nensalawo kukola ki specializinga mu Islamic civilization. From that time until now alhamdulillah nina specializations bbiri eya Arabic language eyo yo teyinza kuvaawo eya Islamic civilization embeera nga abantu bagala kulira ku civilization lwaki
babalabanga ali mu kugunjaawo ebintu ndowooza oba baagala oba tebaagala balina kubeera nga batandika kusoma byajja bitya ofuuka Islamic civilization ndowooza kegamba kiraga nti Oluwarabu luno lwafuukako ensonga ekuuma eddiini yonna nga buli kintu kyonna ekikwatagana na ddiini Busiraamu kyabeeranga kiwandiikiddwa mu lulimi Luwarabu era abazungu baabijjaawo ebigenda luddawa ebigenda ebuzungu abakola batya aljebra omuwulira aljebra Ali Jabir eyamuwandiika buli nankani yonna ogenda okugikola ki ogitunuulira nga ddala yaki eri gye yava eryoka egenda eri kati ne wabaawo ebyabaawo bye tutayinza kuddamu nebagira kati civilization yonna yava muki mu lulimi Luwarabu luno eryokedde eri bw'ova Malaysia n'okomawo wano of course nakomawo ng'era nye nakomawo nembeera mu department yange eya Arabic language n'okutuusa olwaleero era mwendi nga sooka ojja onnyambe wano simuliraako dokita wa gamba nga diba mikisa ate olowooza gigenze ku buli omu kamala so nembeera mu department alhamdulillah n'okutuusa kati mwendi saawa eno nze njikulira ojja otya okubeera academic registrar musajja gwe oyagala kujjayo buli kyama kyonna wakikonyeeko neŋŋamba nja kufuna akadde nga katuuse mukulu Sserwali bwe yafa yafiira wano era bamuziika wali ku kisaawe wali agamalaala agagali awo ye Sserwali waali awo nga sinnawo nakugira ku ekyo bw'amala okufa nga bannayuganda bwe twali tumanyidde embeera zaffe basima wana amalaalo gano agali ku muzikiti ogalaba awo bwe basimanga bwe baagala omukola ki okumuteeka bakoze byonna ffenna twali tetumanyi bagenda muziika ku muzikiti nti ate omuzikiti gwagala okufuuka nankani malaalo ani Dr. Badruddin yali musaale nnyo era n'alumba administration by then abikine agenda okulaba nga ensonga gye twogera eri muki eggumba ne bakyusa kwe kusalawo bamuziike ki wali wammanga naye nga baali baagala muteeka ku ki wano kati yali egenda kufuuka sunna buli yenna anaafiira ku mulimu wano mu bantu abakulu bajja kubeera nga bamuziika wa awo naye nekibeera nga kyasoboka okukyusibwa ne bamutwala eri ne babeera nga bamuziika awo kati bw'amala okufa waaliwo gap nkugambye tinali wano nga tukolagana naye by that time bano abantu era nabo kamboogereko Okuni Akim Okuni Dr. Akim Okuni simanyi oba akyaliyo mu Aga Khan University yali wano musomesa wa literature Fabiano Waholi naye yali wano musomesa ng'asomesa mu Faculty of Education somesa foundations and so on era y'omu ku abansomesa kuki ku PGDE baaliwo kati immediately Sserwali
ng'amaze okufa ne babeera nti bebaawa okuddukanya ofiisi eyo bombi olundi gumu ne bagiddukanya tusa webakola ki webalaba nga ddala baddukanyiza ekimala kati Professor Adamu Azenga Rector oba omumanyi Adamu Professor Adamu Mahadi Adamu Azenga Rector first rector eyali munankani y'obwa rector kuba eyasookera ddala yali Abu Mayanja yeyakola ki yeyaddukanya akaseera ako tusale balondera ddala rector ateekwa okubeerawo yali Safdaril Haq nagambye nja kutwala mu kabbinkano Safdaril Haq yali professor wano wa physics especially nga mu nuclear physics yali wano kati ne bamuwa obwa rector kyebumalaako kabanga kanene nakola ki ne bamuggyako omugenzi ali Kironda Kivedinda n'asigalawo awo nga yeki ye acting rector until lwe baatuula council nelonda Mahadi Adamu ali ava Nigeria ne bamulonda nga rector kati najja I think it was 1994 I think so najja kati we yajja waali awo biki sera ne kituuka n'alaba nga alina okukyusa mu offices kati awo nze we nayingiriramu nenfuuka academic registrar acting academic registrar yes era alhamdulillah nembukola okumala akabanga kenabukolako nembuvaako nembukwasa Soweji Sale Soweji byonna nagambye nja kuyisa mu kabbinkano ako Sale Soweji bwe yajja nemuwa nze nembeera nga nzira ebbali ate era n'okusoma kwange wekwatuukira anyina okugenda okubeera nga nsoma embeera nga ngira nankani awo. Dokita, olowooza olubimbi lwo olw'okuweereza obusiraamu lulina we lutuuse? Nga nze bw'ombuuza nja kugaa nti lulina we lwatuuse. Lwaki? Lwa nsonga eri emu. Nze nga bwe neeraba ndaba nga atalina kye naakoze. Ng'obuweereza ebbanga eryo lyonna? Naye abalala be bayinza okusalawo ne bagamba nti omusajja akoze kino na kino. Mu busiraamu Sayyidina Ali ndowooza yalina nankani eyo atuga nti bw'okolanga ekintu ekirungi kyerabire nti okikoze, naye bw'okolanga ekintu ekibi olina okukijjukira ebbanga lyonna osobole okubeera nga osobola okukyenenya. Kati gwe toyinza kuddaawo ne weeyimbirira nkoze kintu gundi nkoze kintu gundi nkoze kintu gundi nkoze kintu gundi wadde ng'oba obikoze. Nyinza okugamba nti alhamdulillah nina ettafaali lyenkozeeko lyennyongeddeko, naye siyinza kugamba nti ntandika okwewaana na kino na kiri na kiri sinnagumala okuggyako nga ntuusizza okussa omukka ogw'enkomerero. Awo enyinza okugamba nti kati ebyange biwe, ate nga sijja kujja kukugamba oba okugamba omuntu yenna bwe ndisanga ewa Allah nga birungi, awo wendigambira nti ebyange byali birungi. Nyinza okuddaano ne neewaana nga bye neewaana nabyo byoya byanswa, ewa Allah tebyaliyo.
n'olwekyo kati ekyo ekibuuzo kinkaluubiridde sobola kugamba nti kino na kino. Naye nga kikyowulira kyewali agadde okwongerako kyowulira nga naye mbutuufu kino kyo sinnakikola naali agadde nkikole kyesinnakola newali agadde okikole nandi agadde nkikole otandise okuleeta ebibuuzo ebisingira ddala obuzibu. Nze nina ekintu kimu era ntera nnyo kigamba abantu bonna bembeera nabo era kimpa nnyo amaanyi aga nti nze nali nva e Masaka oba yonna gye nali gye bansanga ekyandeeta wano gwali busomesa kinajja kukola obwa academic registrar mbukozeemu emirundi emeka 2 bwe budde ku bwa academic registrar ngenda ku university coordinator dean of students nawo nempeererezaawo emyaka egiwera naye nga musomesa buli ye origin kyeva ngamba nti ekyandeeta wano busomesa era kyempulira nti ekyo sinnaba kukiggusa nkyayagala ngende maaso n'okukola ki n'okusomesa. Mpulirira ddala nga kinnyumira bino ebirala byonna abalala be basalawo ne bagamba nti kino ono asobola okukikola kino asobola okukikola kinga bwa mbadde ku bwa chairman bwa daawa okumalira ddala akabanga alright nali patron ngenda nembuvaako nenzira ku bwa vice chairman vice chairman nembuvaako nenzira ku bwa chairman n'okutuusa kati nkyabuliko obwa university coordinator nga bwe nkugambye mbukozeeko n'obwa registrar n'obwani emirimu mingi nnyo alhamdulillah gyenyinza okugamba nti muno ngikoze n'obwa imam badde imam ku Masjid Noor for quite a long time. Naye ebyo byonna balala be balaba nti ono asobola okukola ki okubikola naye nze ekyengi kyenneewuliriramu era kyennekkiririzaamu era kyemmanyi nti nkikola nempulira nti ddala nkoze eki nkituusiza wenkituusa busomesa era obwo bwo nkyawulira nga nkyasobola obukola. Katonda akuwe obusobozi. Amiina. Oyongere ddala obukola. Amiina. Obusiraamu ngeri gye buze butambulamu bulinako we butuuse mu Uganda wano. Of course wabaako we tutuuse ate oluusi ne tuddako emabega ne tugenda mu maaso ne tudda emabega byonna bibeeramu naye nga tuyinza okugamba nti yes tulinako we tutuuseeko. Ekisookera ddala yali pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni era ndowooza yali first graduation ya IU 1991 nga bwe nkugambye mu kisaawe awo wetutera okukolera graduation ceremonies zaffe yafulumya statement eno n'agamba nti mwebale kusomesa naddala abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala before you babadde bagira ki basiba mandaazi batunda mandaazi wadde statement yali ntuufu kubanga oluvannyuma lw'okufulumya statement eyo waliwo abaavaayo ne bamulaga statistics ez'abasiraamu abakoze eki abaasoma naddala ate abakyala ate era nga ye yali chancellor by the time they graduated from Makerere. Okiraba statement teyali ntuufu naye nyinza okugamba nti twali batono
abaali bakoze eki basomye naye ng'olwaleero mu areas specializations ez'enjawulo sisuubira nti oyina woonoonya nti musiraamu omwagala nga taliiyo. So that one is a very, very great achievement mu busiraamu bwaffe. By 1962 twali tulina ba graduates bameka babiri, Abubakar Mayanja ne Ali Kirunda Kivedde. Olwaleero bw'obalaba ayu bokka, right, tuli mu mitwalo ndowooza kati esatu bachairman b'Erossi nga balina diguri. No, not only bachairman b'Erossi mulimu abavuga bodaboda nga balina degrees. Therefore obusiraamu buyina bwe bukoze ki bwe bugenze. What is remaining? Ndowooza kugatta maanyi gaffe tumanye wawe tuli. Ojjukirako emabega wali nti twali it was busiraamu obwasooka n'okukola a very, very active bank in Uganda, Greenland Bank. Era yajjayo abantu abakola ki abawera n'okuzibula amaaso. It was this university, Islamic University, okubeera nti baje accreditinga. Bwe baje accreditinga twali tulina university emu kudako eno ye yaddako. Okiraba? Kati tuyinza kugamba nti tulina we tutuuse. Candidate, twali tulina candidate mashallah kugamba mu background eri gye batugambiramu nti twali tusiba mandaazi mu 1990 ki 90. It was 91 we yalabira nti nno tukoze eki tuvuddeyo mu zaati nankani eyo wavaayo candidate nga musiraamu yeesimbawo ku bwa president bwa Uganda gw'oyogeddeko Muhammad Kibirige Mayanja and so on. So obusiraamu bugendedde ddala waggulu nnyo era nkakasa nti buli kifo kyonna mu ggwanga lino tulina ba candidates abasobola okubeera nga bakiyimirirako from the top office okutuusiza ddala ku bifo ebya wansi. Tulina abantu abayinza okuvuganyizaayo ddala effectively babeera nga bakola ki ate nga basobola okusaavinga maybe even better than those ones that we have seen. Ndala tumalirize tube mukasana naye n'ensonga bbiri tugenda tumalirize nazo. Ensonga esooka omugenzi President Idi Amin bamwogerako nti yakolera nnyo obusiraamu, bw'avaawo obusiraamu bwadda emabega. Lwaki ogamba nti yakolera nnyo obusiraamu? Kubanga President Idi Amin Dada yakolera Uganda ebintu ebisinga obungi teyabikolanga nga musiraamu. Okay, ye olwokuba musiraamu yabikolanga omusiraamu era obusiraamu bwe yali abukola ki yali abwagala naye nga abikolera ggwanga Uganda. Even nekyebasinga okubeera nti kyebatamwagalako okubeera nga bakiwulira oga nti yakola ki yagoba abaali batali bannayuganda mu byenfuna ya Uganda, yakikolerwa mwoyo gwa ggwanga era ye yasooka okuzibula bannayuganda nti nammwe musobola okukola ki okukola ebintu nebitereera. Era okuva lwe yakikola subhanallah bannayuganda tebazzeeko mabega mu business. Dulinga business ogenda wa muzi business nosangamu nti munnayuganda yoyo okugjako abatono ennyo nga ani ono wava munno naye mukwa ani ono yali wa plastic. Anyway, baali batono
abaalimu ng'abaddugavu. Naye bwe yakikola kiri ekijjayo bannayuganda bonna ne balyoka bayiga ebyobusuubuzi. Alright? Therefore teyakikolanga musiraamu, teyabikoleranga basiraamu, yakikoleranga bannayuganda. Ekyokubiri, this Islamic University, Idi Amin yalwana nnyo okubeera nti ebeera wano e Uganda. Abamanyi history waayo 1974 gwe baayisa nti ndo balina okukola ki, okuzimba Islamic Universities bbiri mu Africa. Naye bwe baabuuza nti ani agenda okuhostinga eyaki ey'aboogera oluzungu, Idi Amin yasookera ddanga nti nze I will host it in Uganda. Olwaleero beesomesezza, sisuubira nti basiraamu bokka, esomesezza abatali basiraamu bayitirivu, esomesebwamu abatali basiraamu bayitirivu. Yali ye ng'omusiraamu yakikola, naye ng'akikolera Uganda as a country. Right? N'olwekyo bye yakola, yes, webiri kati okuteekawo Uganda Muslim Supreme Council, ekyo kiyinza okuga nti yakikolera baki? Basiraamu. Naye era ng'ekyali kimutta, kubanga yasangawo nga baawukanye, bali bubinja, kano kali eno, kano kali eri, kano kali eno, kano kali eri, n'atuuka okuga nti bano nabo babeere muntu ki omu. Kati Supreme Council ezze ekola byekola ani tuyinza okuga nti okay, ekyo yakikolera abasiraamu, era obusiraamu ne bubeera nti busituka, oba ezzeeko emabega oba ekoze etya, naye nga mu buli ngeri yonna kintu kikulu nnyo kiyateekawo Uganda Muslim Supreme Council. Owulidde entalo ezibeeramu ne batandika ate okwawukana okukola kutya, naye tukyayina identity emu ti Uganda Muslim Supreme Council. Ekyo kintu kikulu nnyo, era Idi Amin ajja kusigala ng'akola ki, akyajjukirwa obulamu bwe bwonna, ebbanga lyonna Uganda lweneebeera nti no ebeerawo. Ekisembayo, omutimbagano oguzze gukoze bulungi eddiini y'obusiraamu n'abasiraamu oba gweraliikiriza bweraliikiriza? Tetuyinza kugamba nti no gukoze bubi, kuba bingi nnyo bye tufunamu mu mutimbagano ogwo, bingi nnyo ebitwanguyira okubiyisa ku mitimbagano. Naye ate era mu ngeri y'emu kwegamba nga tekiri ku busiraamu bwokka, wabula kiri mu mbeera zonna. Intaneti eriko ebirungi n'ebibi, si bwe kiri? Ebirungi n'ebibi. Kati gwe bw'obanga omulamwa gwo ogutadde ku bintu bibi, ojja kugamba nti intaneti eba mbi. Bw'onoobanga ogutadde mu bintu birungi, ojja kulabira ddala ng'ekola ebintu biki birungi byereere. Olwaleero ffe nkugambye bwe twasomera okumalako nakati ng'okuba information yo yonna ku stencil, right? Kati n'olyoka ogitwalira supervisor wo, supervisor bw'asomamu ngenda okulaba bino bye wawandiise wano si bituufu, n'asazaamu. Owandiise peegi 40 na peegi ey'okutaano n'agikola ki? N'agisazaamu. Olina kuddamu kutandikira eri biri byasazizaamu, ne zino sentensi zonna z'obadde okubye byonna biba bifudde, olina kuddamu buto, ate n'oddamu bupya. Olwaleero tekifaanagana ku kompyuta yo, olubikuba byonna n'otwalira supervisor naga nti kino tekyetaagisa, ojjamu bujja paati eri etakola ki, yebaga nti teyeetaagisa, endala zisigalawo n'ogenda bugenzi mu maaso. Kati ebirungi n'ebibi byonna gyebiri era mu busiraamu ne intaneti byonna gyebiri.
eriyo ebirungi eriyo ebibi naye ngaebirungi byebisinga obulungi. Ekyo kibuuzo nkibuuzizza nga njala kutuusa ku nsonga ya kati buli mwana asomyeko asomeddeko asomyeko eddiini mutendera gwonna gwaba atuuseeko aba ayagala okuwabula n'okusomesa n'okutaputa era ku mutimbagano bangi ababikola na TikTok YouTube twefaanana bwe abo bentunuulidde twakikonyeeko emabega eri abo bo bajja kusigalako kubanga ensonga nti nga kati bwe tutudde wano kola ki ntuula nzekka mu ruumu yange nensomesa nga bwe neekwata bwemaliriza nembiteeka ku TikTok nze ndowooza nti ebyange byebisembayo kati ate bigenda okgenda eri ogenda okulaba abalala bavumagana buvumaganyi abalala bayombagana abalala basomesa ebiriyo and so on. Therefore ekyo kyo tujja kigumira bugumisi. Ebirungi tubitwalenga birungi, ebibi bisigalenga bibi. Abakola ki abajjayo bokka ne bagamba nti bagenda kukola oba bakola byonna bye baba bakoze okweteekayo ku mitimbagano beeraga bokka. Ababisoma bavaayo oluvannyuma ne babikorekitinga ne tutambulira awo ate era nga tetuyinzaga nti tujja kutambula. Olwaliro eriyo AI AI watuuse kati bagamba nti asobola okukola ne fatuwa twesigamire ku fatuwa za AI oba tulina kubeera nga tukyali mu bantu eno and so on. Ebyo byonna tugenda mu maaso inshallah tulina obigenda nabyo. Dokita bakuwa kirabo ki ku Bilaali? Wakimanyi otya? Naliwo bakuwa ekirabo nga kisabike bulungi. Ngamba dokita namufuna nja kumubuuza atubuulireko. Kiri mutu kimanyibwa nnyini kyo. Toyanzeege kunyumyako naawe obulyawo walibawo ensonga endala tuliddamu netunyumya mukyalo. Nange nsiimye okubeera nti mubangi walonzeeyo ate ojje onyumyeko nange. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala byetunyumiza bireme kubeeramu bituyitiddeko bwe binaabaayo eri abali eyo nga baagala obitereeza basobola okubitereeza era tusaba Allah abifuule bya mugaso. Amiina. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alaykum assalaam wa rahmatullah.